This is Ground Media UG. Si kipya nti buli omu asibwa era bamutadde ensonga z'amaka zibeera omusajja avunaanyizibwa oluusi era tutuna abakazi naye nga tumanyi nti omukazi ayinamu akatwewungu niyo omala n'okola ki n'obitegeera luvannyuma nnyo newekola ki nebiggwa kirungi mwe bali tulabirira ku baana anti mu kooti abantu omuntu osoogera mu kooti naye nga mulalu yakututteyo kituufu bwe kiri buli kirungi kijja n'ekibiira sitiira buli kirungi kijja n'ekibi kwakaliza maulana banyumiriza embeera y'ekkomera lyayiseemu mu nnaku tamaze lumu zaate binkuteko obukwasi naye mbanga njagala kuzza ate musango gweyakoze wenyini mwengenda agendeyo yafiiriddeyo afunye okusakulaawo basiba abanene kituufu so generally ekyo ekintu ky'okusibwa ebyo si kipya ekirungi avuddeyo kuba ensonga z'amaka buli omu zimutagalako mu ngeri emu oba endala si kipya ekyo kati abawala babeetega bakomyawo because mugenda bazala mwati amudde mu kwegolera kati kitegedde tufunye ekyokuyiga ekyo nti kinene nnyo nti ogenda okwana n'omukazi bwakkiriza okwagala straight away mutwalire butabika bamukebera obwongo okitegedde okudda muddu gwamu bwe kiri naawe kenyini omukazi oba olina omusajja gweyagadde oluwaddemu omutwale mukola ki bali badde tukebera bukebezi musaayi naye nga tutekebedde bwongo so n'obwongo kikulu ate abantu bali bagamba nti emujjo okwatisa omuntu ne bamusiba olutabirira mwana tunagamba birimu oba ebyobufuzi because ng'obutabirira mwana mutaso agenda mukomera bwati ensonga ezimu zombuuza nti nnungi naye kirungi n'ozibuuza omuntu eyasibiddwa kubanga simanyi nnyo kyamaanyi nnyo kyemanyi nti mufuna obutakkaanya ng'abaagalana oluusi n'okizuula naye nze tuza ku risaaki gyendaba nti tukwana abantu oba abakazi batwagala omusajja n'akwagala naye ngaomusajja aliko ekyamu ku bwongo ng'ogenda okitegeera luvannyuma nnyo olaba omusajja oluusi abanga atuuka ku ntuko omukwano najjayo akambe nga ekyo ekintu kimujjidde okitegedde oba omukazi aligala okutuuka ku ntuko omukwano nakuluma nti ye nga jasi kiri mu famire nti abanga atuuka kutuka omukwano ekitambo nekikola ki so byonna eri ebutabika babikebera ne bagamba nti tulabamu ekitambo tulabamu eddalu ly'ekikabu ekiti bakugu naye nga tusobola kuzikiza laabu tusiga tukyagirina n'okukola komedi tusanyusa abantu ate olaabu ogiveeko tove ku laabu amagezi bakola ensi 13 egamba etya omukwano bayibuli egukkiriza bulungi temuva ku mukwano bambi jasi mutegeragane butegeraganye ng'abaagalana ate n'abakyala temuyitiriza nnyo kyakusaba ssente olumu kireetamu kale traumatization mu basajja oziwaddembe okukola oziwaddembe okufuna kyokola notaseeka nnyo ebisuubi mu musajja nti alina okukulabirira kubanga n'abasajja bapambane balina ebintu challenges zebafuna kati ndaba nti challenges zetufuna nyingi nnyo abasajja abakazi batukwata naye bogenda ku poliisi ensonga tegirowooza yes nze nakalepinga emirundi ena naye nga taata tolinnya mu bbwa olimba batukwata nakukwata nakufundiza nno ddala n'atabuka gakwata kati poliisi ekyeremerako egamba nti mu mbeera eyo kiki ekiba kikola ki ekikubya saluti ekitegeere naye nga tukwatibwa gwe ng'omukyalo ensenga eno gyogerako kino esente zebamuwadde miliyoni 10 zimala abaana 3 era omwaka omulamba dayira zebamuwadde miliyoni 10 omwaka anti kati era babigamba simanyi ebintu bya accountability kisinziira miliyoni 10 buli mwaka babyogera naye era nga bigenda okuggwa ng'embeera ya Uganda ng'ogimanyi ebiseera ebisinga mu mwaka ogenda okuggwako ng'okoze kakadde era omukazi kajja okugenda nako bwe zinaba nga yasasuliddewo naye era Uganda ya bbeeyi omwejjako omwe 10 n'omwejjako n'okola ebirala obujja tugenda kugoba mugobenga wakakadde kajasige tufunye vunye bweraliikira nti wala bajja kwagala okukola bwe batyo bakufuude bagende kati bakujjeko 5 miliyoni 5 omwaka efuuke bizinesi then awo ojja okuwulirira blood clot kyekyo omusaayi okwetugga kwala kati noono wuuno otherwise abaami ndowooza ekyalisinze bagende ku vasectomy kyekiro ekyo muganda wange nyinza okumansa entungo bagiro kapapali akapapali nasinga okinyonyola ekigamba kebeza abaana bakebeza abaana nedda ssebo
Kyekyo. Bakesitome ndoze ensigo bazitaggulula. kyandibadde kifaanagana okulaawa naye wali oba tokyaddamu kuzaala Kulaawa ensigo bazijjamu naye bakesitome ensigo bazitaggulula ku luseke endala. Naye nga bwofuna wawalidingi azigatta. Sayo bakesitome teyinamu abantu bagisabye dda amagezi. Toyina akwesunze naye toyina yeeyo baana. Kebera naye tulina kugoba mu kooti. Mu kooti. Olina akuleese. Bamugoba ddali mu kanzu. Bamugoba ddali bali mu kooti navaayo ddalina mu kanzu. So generally nti ebiseera ebisinga abantu kyekyo kubanga ensi eyo etabangusa okuva covid abantu yabayitamu abantu tebasigala kyekimu abantu eddalu mweri eryaddala golaba muntu kunyirira naye nga muguwa ddalu so bwobonze advice yempa ofuna omwagalo waawo tonaana kwegatta naye dduka babajjeko omusaayi balabe bamuwayimirire batayinaamu STD obwene batagirinamu tere mugende bakebere n'obwongo kuba abantu balalu abantu bagwire ddalu ku bannaabwe ogenda kufuna n'omuntu omuggyeko interview ayogera ebigambo kimu bibiri akuyooka ebbeere ogenda odimuggyako nga kamera zikulabe ng'alinuunye ali naawe olemere kubanga onafu wamwe nammwe buli awo ku bbeere lyammwe kubanga ayagala okujja oti nakwata ku nyanja olwalwana lyeyongera kuvaayo ebyo ebyange kiriya kyekiriwo ani aluleeta zino zonna kamera za BBS za influencer. Okay. Webale komawo. Kale mukwano. Kibiina. Amiina. Lero ya stage esoose. Tuli myezi emeka kati. Myezi kagina myezi nge. Nga 10 no? Jiwe ndabanga omwana. Myezi jiweze. Lulanga komawo. Just mbaite mumanyi manyati yakomawo. Ebyamutwala byo wabigonjodde. Ebyamutwala bitya? Gwe nyabi omanyi. Gwe nyabi omanyi. Ayina ebirala ebyantwala byamanyi. Bobo nyabi omanyi ebyamutwala byobo osigaza. Kusaa ku maulana. Maulana direi. Kusaa maulana